Alright. Mr. President nkulamusiza nnyo. Manyi oli mambo kesawa zino. Naye akatambe kano bajja kakusanga. Njagala mutagi ngewa mu recording akatambe kano mukamuwo mutena muli okumpya mutegeeze nti omukulu azze ne security alert etalinda eruwa. Mr. President, ngenda kusaba n'obuwombeefu ssebo nti weebereremu nga bwere ennaku enjogera ennaku zino. Nyande Osoferi oluvannyuma lw'okubuuka emitego egisinga obungi gye bali bakuteze. Ate balina omutego omulago basayininze okumaliriza gwegulwa. Gavumenti ya Nyande Osoferi ng'eyita mu batemu baayo yasayininze omu ku musajja waayo gwe bayita Kano Kisuule James ngono ya assistant commander owambala military barracks nga bamuwadde omulimu ogw'okukuba amanda akujjewo kubanga akoze emirimu mingi nnyo ku lwa Nyande Osoferi. Nkiddamu ng'oli musirikale wa UPDF ng'okola mu barracks y'Embalala nkusaba yenna oba ng'omanyi omwami ono mpa ekifaananyi kye olunaku lw'enkya ngenda mu exposinga. Amannya ge bamuyita Kano James Kisuule nga ye assistant commander owambala military barracks gwe bawadde omulimu gw'okusaanyawo president. Omwami ono alina amakaaga agalimu n'abantu be agali Mubende. Naye nga nzaalo ya mu district y'e Luweero ku kifo kye bayita Kafu oba Kufu ku kyalo kye bayita Kufu. Mwenna abantu b'e Luweero mwenna nga mumanyi omwami ono nammwe nsaba munfuna ekifaananyi ekyo. Amakaaga gali Mubende wabula nga gyasibuka gye bamuzaala Luweero ku kyalo kye bayita Kufu. Ekyalo kye bayita Kufu gye bamuzaala. Omwami ono waakabano lwakuba nti Abaganda bayita amannya g'Ekiganda naye nga musajja Munyarwanda yaweredde enteekateeka ey'okuba president Erias mu ngeri yonna gy'abasobodde kubanga emirimu gino agiruddemu ng'agikola. Kale gwe omuntu yenna ng'oli mu military barracks y'Embala ng'oli Munnayuganda oyagala enkyukakyuka njagala ofune ekifaananyi kya Kano Kasule James ng'ono ye assistant commandant owambala military barracks gwe bawadde mission ey'okutugumbula president mu ngeri yonna esoboka. Jjukira ne waakabano mbagambye nti alina amakaago muli n'abaana n'omukyala e Mubende naye nga nzaalwa y'e Luweero ku kyalo kye bayita Kufu gy'abeera gy'awangaalira gwe mulimu gwe bamuwadde ogukola. Bwe tuvaawo era omwami ono y'omu amannya yeetaga Kiganda nga mugawulidde naye ng'ate musajja Munyarwanda. Era y'omu ku guruupu ye era babakwasiza assignment ey'okuggyawo omukiise wa Nakaseke mu parliament Honorable Lutamaguzi Semakula. Naawe nkutegeeza nti omwami ono ne guruupu ye babasayiningire naye bakusanga bakunyige mu ngeri yonna esoboka ey'okukubibira sina kindi teweerabira nti bw'ova ovudde emirimu gya parliament obeera nnyo mu nnimiro zo weegendereze nnyo abakozi b'okozesa kubanga waliwo abakozi bakusindikira bakawuula obawa emirimu nga baagala kugulako just emmiya lutalo bakunyigire mu faamu omwo then bagambe nti wafunye obutakkanya n'abakozi wali tobasasudde ne bakunyiga. Ekyamasasi oli Kano Kisuule James assistant commander ayagala okutta president kubawadde assignment era ye gurupu y'emu eno gye bawadde order okusaanyawo Honorable Lutamaguzi Semakula mu ngeri yonna esoboka naye ate era jjukira nti bakusindikirako n'abakusindikidde abakozi abamu baagala emirimu nga bakawuula bakunyigire mu faamu yo ey'emmwanyi gy'okola emirimu gyo. So mukama wange beera ng'oli aweya Honorable Lutamaguzi Semakula saako ne president mubeere nga muli aweya awo tuvuddewo tugenze ku security alert ey'okubiri. Bw'obanga omanyi nti oli indigenous ntegeeza omuntu yenna omuzaale mu Uganda nga kitaawo n'ennyoko bazaale ba mu Uganda nga wasaavingako mu ggye lya UPDF ng'oli ku madaala okuva ku Kano okudda waggulu nga wawummuzibwa. Nkiddamu bw'obanga omanyi nti oli senior army officer o senior retired army officer ng'oli mu UPDF nga wawummuzibwa naamu nga mukyalimu ngenda kusaba mu nkola eya clandestine mbategeeza bw'oba ng'olwadde togeza ne weetantala ogenda mu ddwaliro ly'Emboya lye baazimba Emboya. Togeza ne weetantala n'ogenda mu ddwaliro ly'Entebbe genda wejjanjabire mu kiriniki oba eddwaliro eri private. One Mbuya bamuzimba ng'ali sophisticated mainly ng'agenda targeting aba senior retired army officers mwenna ebyo bakuba amasasi baabijjawo kati ne byoba wakatwa direct kali akabadde kabajjawo simanyi kadi ya arrest simanyi blood clot baabijjeewo
kati bwofuna mwenkenyera anti babazimbira eddwale okukumya amaaso embuya ng'ositula okwata ekimotoka kyo ng'okivunga ng'ogenda nga wali jasitalinga saluti afande mimi niko mgonjwa mekuja hapa kale kasita ogutuuka munda bagati wali buzibu ng'oyingirayo ku treatment gye bakolako kubeerako supplementary ey'obutwa ng'eno after few months oba 1 year ogenda ku developing a cancer owa 3 level nkiddamu oluvannyuma lw'emyezi mitono nnyo ogenda ku developing a cancer owa level ey'okusatu kino kigamba gwe indigenous retired serving UPDF officer nga wawummula oba okyali mu magye kasita ofunamu enkera bagati bakusindisa embuya kujjanjaba oba ntebe genda bakujjanjale mu private hospital yonna oba clinic otherwise mugenda mpola nga muloza bawaffe ey'okubajjanjaba nga mugenda kufa buno bakanjala busindikira ba retired senior army officers. I'm here to inform you that if you fall sick and you are sick to get medication from Mbuya Military Barracks or Entebbe Grade B Hospital, please, I'm here to inform you, don't dare to go to those mentioned hospitals because there is a well-planned move of silently erasing all the retired army officers, and this system or this way of eliminating indigenous is taking place. You reach there, you seek for medical attention, but in the end you will be poisoned. Few months later or 1 year, you will be suffering from cancer level 3. So I'm here to inform all the indigenous serving officers, please avoid going to Mbuya Military Barracks for medication or Entebbe Grade B. Otherwise, you lose your life in a very short period of time. As usual, it's my duty to inform my fellow citizens about the danger of Museveni and his family. So it's up to you to take my information or to leave it where I've had it from. So it's my pleasure to inform you that please don't dare to go there. If you dare go there, it's up to you. Never the security alert. Katika tugende mu kalowoozo ka leero bwe nvudde mu security alert tuke tusimbule video bulungi nnyo. Alright. Mu kalowoozo ka leero ngenda kaweereza mwenna bannayuganda saako n'ennyanja Yosoferi. Nyanja Yosoferi wonna wolera okujjiridde ogenda kumpuliramu omusera. Gwe particularly nkujjiridde ogenda kumpuliramu omusera. Kinanjo kyankyemize naye nga mbigambye ensi. Nze ogwange zino video zigenda sigalangayo mujja kitegeera. Kati Nyanja Yosoferi ne banno mu system ya 50 ya master plan. Mu mwa plan nga buli kimu nga mugenda kikozesa mu ngeri ya mwesobola naye nga ate temujja kumalako nakyo. Lwaki? Ebiseera bisinga temusooka kwebuuza mulinga mazzi mutambulirawo. Kati kizibu kyammwe ekisinga obunene mu Uganda bakiyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'okuba nti yava music industry mu emitwe gyammwe ne gibaweereza nti ba artist bonna basigala music industry balowoozanga Kyagulanyi. That's the mistake you made. Nkiddamu mu kalowoozo ka leero nti mwe mwalowooza nti Kyagulanyi olw'okuba nti yava music industry nti abayimbi bonna basigadde musobola bakunganya balina amagezi aga Kyagulanyi. Tekisoboka. Kyagulanyi was blessed. Aina amagezi ng'omuntu. Yensonga lwaki mukuŋŋaanyiza ba artist bonna ne basasula billions of money wabulemeddwayo okubeera omuntu amakinga n'endowooza enkola enneeyisa ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza awo mwakola total loss. Nkiddamu mmwe mulina obuzibu bumu nti omuntu bw'ava mu kigurupu emu nadda mu gurupu endala muba mulowooza nti abasigadde eri bajja bayambako okusaanyawo omuntu oyo. Nabagamba mulwanyisa maanyi ga Katonda mumukutte billions of money nga muziwadde abayimbi olw'okuba Kyagulanyi ali muyimbi nga mulowooza bagenda kumakinga n'endowooza ino obwongo bwe. No, ono era yali extraordinary mbayimbi. When you listen his music, when you listen his history, Bobby Wine was extraordinary amongst all artists in Uganda. And he was very, very much flexible in each and every situation in his entire life, whereby it was very easy for him to reform from one level to another level.
which it has become a problem to the remaining artists in Uganda. They are not flexible. They are not flexible and they can't change because they think where they are, it's enough for them. Yensonga lwaki mwakola ensobi era temujja givamu kubanga abayimbi bonna bemulese mu Uganda bano sekyalo tebajja kusobola. 1. Ndabayo Mayanzi Jose Chameleone alumba Kyagulanyi kimulumbisa yatta omuntu ali ku madda kesi yandibadde nga ali kukuki ali kukutibwa naye olwokuba nti government emusupportinga emutedde akabega kye kimulumbisa. Then bw'oleeta ono mutowe Wizo alina ekizibu kimu. Wizo radio bwe yafa ne Wizo yafa. Nkiddamu radio bwe yafa ne Wizo yafa. Lwakuba nti ye Wizo takikirizanga nti yafanga oba yafadda. Nkuddamu emmotoka yosobola ogigula n'ogitambuliramu n'emmotoka eyo bwegwa ku accident esigala eyina ebintu ebibigibwako kukozesebwa. Emipiira bagisalamu lugabire, amabaati gayo bagasalamu essigiri, bagakolamu ne paasi. Kitegeeza nti esigaza omugaso. Kati noono ye munne bwe yafa naye yafiira mu lw'ensonga n'ebintu byandibadde bamulekera okukolamu omugaso byamulema okukolamu omugaso. Yensonga lwaki alumba Kyagulanyi. 1. Wandibadde otwala obudde n'obuuza gwe nga gwe weekoledde ki apart from ennyumba gy'olina ng'ate n'ennyumba eyo ereka ebibuuza bye biriwa. Ensonga lwaki olumbe lwa radio terunnayalizibwa. Waliwo enkaana mu by'obugagga bya radio. Ennyumba yo radio yalinako 50% ey'Emakindye. Golwokuba mulimu state mwatiisatiisa mama Moze radio yensonga nalwaki n'olumbe terunnakola ki terunnayabizibwa. Naye ensiko eneemanya nti tolina kintu kyonna mu bulamu okumanyira Kyagulanyi ojja kitegera. Kati ngenda basaba comrade mwenna oyo musajja Wizo temuwa budde yafa olunaku radio lwe yafa. Giro akuba nti era abantu waali yafa olunaku radio yakola kiro yafa. Kati ye gwe tuyita abafu abatambula tabamalira budde yafa. Ate nze omusajja yenna bw'akubibwa omukazi n'awolomanga ente kiba kitegeeza talina makulu. Mukitegedde bulungi. Oyo yafa olunaku radio yafa talidda okujja nga radio akomyewo. Ate nakino kikusibirira entanda mulumbe mpola Kyagulanyi. 1. Tujja kujjayo ensonga lwaki mwenna mwayiika amadinisa ng'oggyeko palaso. Tujja kujjayo ensonga lwaki mwayiika amadinisa ng'oggyeko palaso. 1. Golooza lwaki Eke bwe yafa tewaliwo investigation zaakolebwa. Gumukimanyi nti ekibayiwa Windows n'ekibasudde omuli kiri mu famire yammwe nga kyakolebwa omu ku bazadde bammwe. Tusirise nnyo naye mujja tutinkuula. Kati gwe Wizo akyakuba omukazi n'okabanga akabaata twagala kugamba nti lekera wakamanyira kasumagize yalira. Radio yakulekera music naye ne part oba lyrics gwe zolimu ng'omuntu olemyo ziyimba ofune sente olyawo sosototo alimukutawanya abantu kanijala kugamba Wizo you are a walking dead man. Wafa olunaku radio yafa toddanga ngulu era tolidda n'ekiganyo okwabya olumbe lwa radio kubanga properties ezimu eza radio family yaziwamba yensonga lwaki olumbe tebaba lwaganga ne mama mwamotiisatiisa mama wa radio ekagga olwa properties. Yensonga lwaki nti radio yayina properties endala gwoyina akayumba aka ate ng'okayinako 50% ke kayumba k'Emakindye. Kati genda mpola era nkulabula yogere birungi nyande byakukoledde ne family yammwe weesonyiwe Kyagulanyi. Other n'ogenda nja kujja njagadde ebbaga ababugambi bwe mutyo negwe ojja kutegeera soko kyekibalya mu family yammwe kubanga muyina ekintu kimwakola mu family yammwe mukimanyi bulungi nnyo naye tunakitegeeza public mujja kitegeera. Gwe omusajja otokuntandika okama omukazi ankuba mukazi akuba atya wama tuvudde waawo. Katutandike video mu butongole bwayo. Tutandikidde ku mukulu Simon Byabakama. No, Simon Byabakama ngenda mutandikako oluvannyuma katumala okugenda wano. Katumala okujja wano. Ekifaananyi kino mukiraba. Ekifaananyi kyo mukiraba. Ono Simon Byabakama akulira Electoral Commission. Ono Mariam Wangadya. Ono ye Inspector General of Rwanda Police.
Abbas Byakaga mukira bulungi nnyo. Kati ekifaananyi ekyo era ndoza wano basinkanye mu office ya Wangadya Uganda Human Rights Commission gye bamusinkanye. Kati tobuuza statement Wangadya gye yakoze yavudde ludda wa. Uza mufunye ekifaananyi ekyo. Statement Wangadya gye yasomye yagijje ludda wa wano. Statement Wangadya gye yakoze eno. Tuze tulaba obubinja bw'abavubuka. Obubinja buno bw'abavubuka butondeddwawo oba bakandidate oba abavubuka bennyini nga bagamba omulimu gwabwe kukuuma bakandidate baabwe. Abamu beeyita bigaali oba fuutu sojja. Naddala wano mu Central Region njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno obw'abavubuka vigilantes buliwo mu mateeka bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Okuwa obukuumi bakandidate bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka. Era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunnambiro wonna we buli. Bw'amala okwogera ekigambo ekyo kyokka ekitongole kitwala human rights mu nsi yonna kyo kyayogedde bwe kitijjo. We deplore the intensifying crackdown on the opposition and media in Uganda ahead of next month's general election. It is deeply regrettable that the election campaigns have once again been marked by widespread arbitrary arrests, detentions, and the use of unnecessary or disproportionate force against the opposition, as well as undue restriction of press freedom. We urge the Ugandan authorities to end the pattern of repression, to cease the use of such repressive tactics, and to enable Ugandans to fully and peacefully exercise their right to participate in their country's public affairs on election day and in its aftermath. All individuals arbitrarily deprived of their liberty should be released. The Ugandan authorities must halt all violence against the media and the opposition and act fully in accordance with their obligations under international human rights law. Under the international human rights law. Then here comes the Wangadya, the chairman of Uganda Human Rights Commission, dressed like a night dancer, looking like an old mujimanyi. Nagamba nti obubinja bwonna babujje mama Wangadya. Nadde nakoze daka video emisana YouTube nakoze byekola sibitegere kwata marobo zinegajja kati Wangadya kansoke nkusomesemu olwali. Wangadya under the international human rights laws, including the Uganda Human Rights Constitution and laws, even the dead people have their own rights. Even the criminals have their rights. You understand? So every person, any human being world over, has the right. So there is no way how you can say that the so-called foot soldiers or those who creating the Twitter, or what we call a guy, that are supposed to be dismantled. First ask yourself, the Uganda Police Office, the Uganda Police Department, Electoral Commission, they came in your office with a well-written document. They handed that document to you to read out to the public. It wasn't your own written statement. That statement was brought to you by EC Boss and the Inspector General of Rwanda Police, Abbas Byakaga. Are we together? So therefore, before you say that police must arrest all foot soldiers, instruct the police to arrest all ghetto structures which were created by the Crime Intelligence Director or Boss, Christopher Damolira. Can you provide any evidence that foot soldiers, the foot soldiers, they went against all the odds of laws in Uganda
as ghetto structures, they have been watched across the country, beating people, stealing from people, doing all sorts of criminal activities across the country. Mwachimwine chizibu chilibu echiti. One, omufwa ine dembe chechisoka. Omubya ine dembe. Ebina byofuzi bine dembe. Echokubiri, buli chibina china wing. NRM ina youth wing. Nup ina youth wing. Youth wing yeba foot soldier. Webali bamanyikidwa bulungi nnyo. Kati gobogamba anti baba dismantling nga wera bidenti abakole fujjo bonna ba NRM nga to mention nga ku NRM nga wera bidenti ekitongole kyo bakita Uganda Human Rights Commission buli muntu ayine dembo kola kyale njira kubuza lwaki oyina abaserikale bakuma lwaki private security companies weziri lwaki abantu bahalinga ba bodyguards is to keep them safe. So if national platform a youth wing eya bafoot soldier oba omuntu okulyetinga eggaali egendo mukuma mukawuluke no kuma akaluluke gogamba otyambo tekiri mateeka njira kubuza wafuuka di arresting body or ordering body which instructs the police to arrest the civilians. Maria Mwangalia wafuuka di ordering body instructing the police okwata abantu gwa human rights. Wano wagamba mbogenda kola interview ne Sauda Madada olabi bingeje bamukubamu wagenda keruziro okujja ko Sauda Madada interview gwa human rights. Mama ngenda kuge kigambo kimu. Ekirungi speech baje kuwandikidde already mocha ku machano lweggulo tetukyalina buzibu na mwe mwoche baraba. Betugenda okwata tubamanyiga government ekyuse ne answer zemugenda okudda mutuzima. Kino kyokka ekifaananyi kimala okulaga statement wajijje. Kinde ko molo lugo ekyolo badde mu wait a minute. Wait mulindeko before ndo sakyusiza bukyusa lugoye. Neki nekifana kikumala okumanya ani amwandikidde statement. Okira bulungi nnyo. Ono ya basi yakagaba. Ano one ye Simon Jabakama. Ono ye Wangadya. Ono ye Abbas yakagaba Inspector General wa Police. Kitegeeza nti bamuwandikide buwandikize statement okujikola. Aho tuvuddewo. Kati katugende ku mulala. Banange. Njera mumpitire omwami ono eyakoze bagambye bati musoke muwulire. Uganda Communications Commission UCCU has warned individuals using VPN to access Facebook that are not beyond the reach of the law. Nti ekitongole ekikwasaganya empuliziganya mu ggwanga kirabudde abantu abakozesa enkweka bifo okufuna omugwookiriro ku bwenyi bw'ekitabo. Nti era ne kibalabula tebali wala nnyo n'omukono gw'amateeka obbakwata. N'agenda mu maaso n'agamba, we know you are using VPN to access Facebook, but that does not mean you are immune to legal actions. Tukimanyi mukozesa enkweka bifo okufuna omugwookiriro ku bwenyi bw'ekitabo. Ne tekitegeeza nti mwe temusobola kukwatibwako mateeka. N'agamba, we see everything, and when the time comes we can identify who posted what. N'agamba bw'ati, mbu buli kimu bo bakiraba naye obudde bugenda tuuka nga basobola okunoonya buli muntu ina sekinoomu aba postinze simba wakati awo. Kati mukulu bw'ogambye nti buli kimu kiraba bw'obanga open mukama wo Nyando Yosoferiti bahabula tabasula kutaona wakale nsere muzizire sanga bisibina nyini kabuyonje yagamba anti Facebook obwenyi bw'ekita mu Uganda babujjako tebuliko. Gwenga akuli ekitongole kya Uganda Communications Commission otegedde otya abantu tebakozesa Facebook gye mwawera? Otegedde otya nti abantu bakozesa Facebook mweke nyini gye mwawera ne mugamba Facebook twajula mu Uganda? Otegedde otya nti otegedde otya abantu bagikozesa? Kyekisookera ddala ekyokubiri mukunjira kubuuza. Buli kitongole kyonna ekiri mu ggwanga China ekibanja ku bwenyi bw'ekitabo, era nga buli kitongole kipostinga ku bwenyi bw'ekitabo.
nga nammwe kenyini aba Uganda Communications Commission muyina ekibanja gye tuyita page ku bwenyi bw'ekitabo ani apostingayo era ekyo ekibanja kyani kati bw'ogamba nti mugenda kunoonya buli muntu yenna gwe wafunye otyo okutegeera nti Facebook mu Uganda bagikozesa gye mwaggala mukulu tukyali mu kabaluwa kano akawandikiddwa Monitor nimbalage video eri wategedde otya ati Facebook mu Uganda bagikozesa nga ate gwe kennyini wagiggala gwe musajja gwe tukyagenda mu maaso kambasomere akabaluwa kano abyogedde ye Dr. Waiswa Abdu, Director of Legal Affairs at Uganda Communications Commission during the joint press conference for the key stakeholders managing the 2026 elections at Sheraton. Ayogedde ebigambo ebyo musajja mukulu Dr. Wabisolo Abdu Waiswa era nga yakulira ebyamateeka mu kitongole ekikwasa empuliziganya mu ggwanga mu lukungano lw'amawulire olubaddemu n'abo bonna abakikwasaganyako ensonga eyo nga bagoberera akalulu ka 226 ku kiriiro saako n'ekisulu ekya Sheraton Hotel mu Kampala bw'atyo bw'agambye. Kati muwulize bulungi nnyo nabagamba abantu bangi nnyo beerimbika mu kusoma naye ng'ate bayita mu madinisa ne Nassaloodi ekyali nzigule wuliriza omwami ono bw'ayogera. Different leaders have come out publicly to explain. The main reason was the platform was being used as a conduit for sending out unacceptable content. And the government tried at different levels to engage the platform managers. And for a long time, they were adamant. What unacceptable content was it? I mean, who doesn't know how people were sharing a lot of information that a normal TV cannot air? People were sharing pictures, videos saying one attack others, kill so and so, creating division within society. And there are many documented processes that UCC and the government undertook. But also these are the same platforms that we use to hold some of the stakeholders in the election accountable for their actions. So, for example, like the recent elections, from the Kawempe by-election, where everything started from. So if you ban media houses from bringing out some of these social injustices, you're infringing on people's rights. Okay, like I said, we have many media platforms. Uganda at the moment we have 342 radio stations. No radio station has been closed. We have over 88 televisions operating in the country. We have close to 10 million people using TikTok in this country. We have over 3 million people using X in this country. By the time Facebook was suspended in 2021, they had about 1.8, 1.9 users in Uganda. From where we sit now, we know that it is officially suspended, but there are still about 1.5 people who are using VPN and other technologies to bypass the blockage and are still using. And that's why, as a regulator, we still keep telling people that even when you're using VPN, technology enables UCC and other government institutions to see that we are using Facebook. It doesn't therefore mean that because we are suspended. All right, Dr. Waiswa Abdul njala kubuza ekibuuzo kimu omutwe gw'okozesa gugwo oba gwa neighbor ekibuuzo ekisembayo baakumala Saalongo ne Naalongo baakola emikolo egyakumaliriza obulungi kubanga ffe Abaganda twagenda kagga bakumala balongo akantu kansuna kanjiijiira sebo mukulu Waiswa mbuuza Saalongo ne Naalongo baakumaliriza bulungi era ebibbo babisiba bulungi nnyo nga tulimu Windows kubanga ffe Abaganda tugamba nti abalongo bonna gye bali balina okumalibwa bulungi nnyo ne basibwa bulungi. Nze mbuuza Saalongo ne Naalongo bagenda ekagaba okumala abalongo baakumala muvubuka oba okyali mu Windows kubanga byogera tebikwatagana nalinnyayo nantegeerayo. Kati njala kugamba ekigambo kimu publicly bw'ogamba ekigambo nti omukutu gundi twagoggalawo period tonoonyereza ani agukozesa mu bubba olw'ensonga aba akozesezza ssente ze so sizizo. Kati mukulu ngenda kunoonyerezaako bannaalongo ne Saalongo bagenda ewa okumaliriza ensonga zoyinza okuba tebamaliriza nsonga
kubanga ebiseera bisinga abalongo bonna batambulirako empewo z'abajjajjaabwe kati simanyi oba Ssaalongo ne Nnaalongo baba ensonga bazimaliriza kyenjagadde okubuuza naye nja kutegeera bulungi oba ensonga zo bazimaliriza bulungi nnyo nga ggwe omulongo so gwe nkumaliriza nawe nkuvuddeko olw'ensonga mulina platform ku Facebook buli kitongole kyonna ne State House yennyini erina omukutu ku Facebook Nyando alina omukutu ku Facebook Uganda Communications Commission erina omukutu ku Facebook TV zonna mu Uganda zina emikutu ku Facebook ne radio zina emikutu ku Facebook ate gye mwagala baakumala ggwe oba baakusiba bw'oba Ssaalongo nate bagenda Kajaga kumala balongo nga tebaakumala tubuulire ensi tugiveeko tukole ebirala kwaffe Baganda tugamba nti twagenda Kajaga kumala balongo akantu kannuma kanjijira kati simanya baakumala saagala kumanya oyinza okuba nga olimu Windows bw'atyo kubanga ebiseera ebisinga abalongo batabamala wabeera obuzibu alright kati awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo katandike Simon Bakama bwe tumala Simon Bakama tugende ku nsonga endala yagambye bw'ati leero igamba nti omulunzi yenna bw'aba amaze okukuba kabi akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku mmeeza eri Benson weebeera naye tugambe ekintu ekiwadde kiri mu makiiki kiba mateeka naye bw'okiteeka mu nkola eriwo kati mu mbeera eriwo kati n'osanga ebifo bimwe mu Kampala biri mu polling stations zaffe ziri mu bufunda kati wokkiriza abantu nga 6 okubeera ku kifo kimu kitegeeza nti bajja kwesanga nti basemberedde ddala wali abantu webakubira kalulu omuntu ne basobola n'okulaba okulengera mu beseni ani wakubira kalulu naye ffe ne tubagamba nti waliwo polling station nga Kabwempe primary school waliwo polling station 13 ku kifo kyekimu kati bw'obalamu abantu 6 buli polling station bwe baneekunganya ku kifo ekyo n'obeera n'abantu 7 nga mu kifo kimu ani anaakuuma emirembe onookakasa otya nti abantu bano tibagenda kukyankalana batandika okubagana nga bwe tulize tukiraba naffe ne tubagamba mu ndaba yaffe nga kakiiko kyandibadde kirungi omuntu bw'aba amaze okubaka addeyo naye ne tugamba nti omuntu atakkirizibwa yadde ate alina okukwatibwa oyo ajjanga yambadde etaaga ng'agamba nti nze water protector wa candidate wange nze ayambadde jaketi agamba nze ndi water protector amateeka alright obudde tuyina bungi mukulu Simon Bakama njala kugamba why do you care about the indigenous Ugandans if they want to safeguard their votes unless there is your family member whom you can block from attending or from safeguarding the votes otherwise bw'oba tolina mu family member omukazi omwana wo tuleke abantu bajja kwemanagingira akalulu bwetteeka weriri olina okgenda mu parliament setteeserezo okyuse etteeka eryo with immediate effect nga n'ennaku tezikumala olina ntegeeza bannayuganda mwenna Simon Byabapama alina okuddayo mu parliament akyuse etteeka eryo nti abantu tebakkirizibwa kuki ku polling station bw'abanga talina budde bukyusa tteeka eryo Munnayuganda ng'ennaku z'omwezi 15 oli waddembe okuyinywa meters 20 okuva balondera okuuma akaluluko okujjako ng'azeeyo n'akyusa etteeka lyatalina budde namubuuziza amateeka gonna mwe yasinzira okuleeta biometric scan nga atunnampwangali ng'embaata esudde ebyana mwala nga talina ansa kuba tewali tteeka bannyabo ne bassebo kamutandikeko bulungi mumpulirize mumpa obudde eno information evudde buziba ate mu bakozi bo bennyini baŋŋambye ŋŋambe eggwanga nti Simon Bakama omululu gwamuyinga olw'okuba nti abantu bali mu first family bagenda bakuba ddiru yaabwe ya bombi 180 obombi 180 okuleeta biometric scan ezigenda okukozesebwa okulonda lwaki batuuza muzeyizedde ensanga bisibe na nnyini kabyonje etambula walukanga embaata egenda okumaamira bamugamba muzeeyi bwe kiba kitegeeza numbers mu kulonda tosobola kubiyita ku Kyagulanyi tulina mubbira mu biometric voting scan
yamu n'abagamba sente mmeka abaye mugamba twetaaga obumbi 108 tulibireeta okuva China nyandula okuba nti amamega mukubagana nakkiriza nti kale era ne bazireeta naye nga tebamugamba nti wali teeka mwezigenda kujjira njala kutegeeza ne China yennyini gye mwajja effojjala ono balonda manuale genda kugola Moses olabe voting system y'Abachina balonda manuale then olokoleeta amaaso gone bwa scanning ne batikinga nti ono yalonze so season of biometric voting scan tezina we ziriali zikoze mu nsi yonna teriyo mu nsi yonna biometric voting scan we zaali zikoze teziriyo mu kulonda ono bakuba ddiru yaabwe ne bagiteeka mu Museveni n'abawa ssente terina tteeka bagenda kuyitira kati mulya bulungi nnyo wano wali okulya n'okukombesowa vidiyo etandise ow'omunda yaŋŋambye oyo takuleekaanya muŋŋambire ekigambo kimu ffe twamaze dda okuinstolinga data nga data ono kasita ekyuma kino kinotisinga nti abalonzi baweze 500 ng'ekyuma kirekerawo okukola naye data Electoral Commission already twainstallingizemu abalonzi 1,000 ku buli polling station 400 nga already banyando yo software nga bajja kiteekawo kironde mulonda abantu 10 kyo kigambe nti nze banfeeding abantu 5 nze nfudde okulonda kukomaawo kiba kyafunye data ow'abantu ebyo Ompulidde bulungi nnyo? Hey my brother, don't be afraid. Can you please expose Byabakama and the biometric scans are to be stopped and registering only at 500 voters. The rest won't be considered. Please expose our boss and the Electoral Commission. They have already installed the data of almost 400 voters per polling station across the world. It will let only 100 or 150 voters. The moment it clocks in for 500, it stopped working. Kati mukulu Simon Byabakama twagala kubuuza mu budde buno bwe tugendamu. Already tufunye data kuva mu office yo. Atulaga nenga njagadde okugamba teriyo nsi yonna yali ekozesezza biometric voting scanning system teriyo. Ne China yennyini ewajja etiri oba Samawongo oba Buruusiri omugenzi tebakozesa biometrics. Bakozesa manual. Ebongereza bakozesa manual. Kasito wange oli mulowoozi nga ewandiisa akalulu ko kakongo bakakuleetera ku address. Mu America aziwero kyekyo. Kati mama mwabayonko obusa mwe mutuletera biometric scan kubanga mwakubye diri ya bumbe 108 mwagala kubulira mutumanyidde ne kuno ko mujja kana babuna abimujja tuulira. Ladies and gentlemen, data ba mutadde mudda nabagambye tibagenda ku generatinga DLR forms nga zaabwe kati bino byonna ebinku bibadde bafuna okwetola eggwanga nenini numbers n'okuscanninga abaana bato abakazaaliwa yoyo data yenna gwe baatadde mu system nkiddamu Mr. President Kyagulanyi Ssentamu General Secretary abasajja bano babadde bacollectinga nini numbers across the globe mu Uganda ku masomero mu malwaliro mu buli kimu nga bafuna fingerprints n'okuva ku bwana obwavula nga bayingiza data yenna gwete weebuuza babadde basoloza nini namba nga bazitwalawa babadde basoloza eby'enkumu nga bakubitwalawo kati wano wali okulera okukomba essowaani mukulu usana Byabakama wagambye tulina miliyoni 22 ez'abalonzi si bwe kiri ndiye ejjo nakubuza ebibuuzo byanga tuli mu kabuli ka kooti tonnaddamu n'ekimu naye ensi yabitegedde era nawulidde embuutu nga zivuga mu muki mu community nga bagamba omwana abasse ngera kubuuza mu Uganda kitongole kye kirina data w'ebyenkubi bannayuganda bonna miliyoni 45 n'obutundutundu bu kitongole ki kebere National Bureau of Standards terina kebere Uganda
kebere Uganda kebere Minister of Internal Affairs teina binku bya wana Uganda bonna. Minister of Internal Affairs motwalira immigration teina binku mu byonna. Kati gogamba otoyina ebyo ku milioni 22. Monna Uganda bamujjako ekinkumu nga agenze kufuna oba nga agenze kufulumansi kuba ko kisaye wali it's a mandatory okuleka fingerprints ngera kubuza milioni 49 ani ayina data wazo ebinkumu era gosolo to providing gira milioni 22 eza registered voters zonna nga bina balina fingerprints. Mumuloza mwawerera ambata zaneti. Himuluza mwawerera ambata zaneti. Ne Uganda migration wali ku internal affairs tebalina wadde milioni 10 ez'abantu fingerprints tebazirina. Tebazirina gwogamba otyambo ina registered vote abalonzi milioni 22. Kati linda ko twagala tugende mpola ngendo ba information ya nywande walinga mazo chamoka obudde bunga budduka nnyo bannange linda ko gayo ono yatuwadde analysis nkusaba comrade yenna eno which president jagenda okumala mambo kamu kube biometrics voting scan system mbega yiridde nkusaba bambi sibasaba nkuba comrade ngenda kusabuli akola video ku TikTok ku Facebook ku Twitter mukube biometric voting scan system buli MP wa national platform candidate yenna okujja nga mukolera nyandwe mwandi badde mwakobye deno ti system nga yavudde oda wulira omuntu ono kyagamba. What do those numbers mean for the elections, Mr. Gesa? No, for me, even when there was a census, I think in 2024, I challenged the Uganda Bureau of Statistics to assemble a panel of 5 mathematicians. And we challenge them we take them on the numbers of the population. Because in 2016, from 2016, I've been very consistent saying that elections are fiddled with starting with the census preceding the general election. The population numbers in many African countries are fake. That is my position, and I can use a scientific method to prove it. You cannot, for example, tell me that Uganda has 48 million people. How? Unless people have not traveled around Uganda. If you've traveled around Uganda, you cannot have 48 million people. Just a case in point. Continue. I hope we are still on here. Continue. Yeah, a case in point. Look at Kampala. Kampala, Wakiso, you give them 10 million people. Yeah? And the moment you give Kampala, Wakiso 10 million people, you add other parts of Kampala metropolitan, give them 3 million people. That is 13 million people. Get the 10 major cities or towns, Arua and the like. Arua has less than 300,000 people. And it is the most populous of those other towns outside Kampala. Give each of them 500,000 people. So that will, if you make them 12 towns, you have 6 million people. Add them to the 13 million people, you have 19 million people. Now, are you telling me that the ranches in Nakasongo and Kiriandongo, where you have the other 25 million people or 28 million people? This is not true. Are they in Karamoja? They're not there. So these numbers are for development, manipulating international development financial institutions. I have consulted for some of these Bretton Woods institutions, so I know what I'm telling you. I'm not speaking out of the blue. So these institutions, like institutions of the World Bank, are lied to. You see, the moment you set a precedent and say Uganda has 48 million people, you can easily get away with saying you have 21 million voters on the national voters register. That's what I'm trying to build. Yeah. So if you had given us a proper population and told us Uganda has 35 million people, if you give us 35 million people and you already tell us that 70% of those are children, there is no way you'll give us a roll of 21 million people.
Yeah? That's why everything I told you is a quasi-democratic facade. We are dealing with the lies, and you know, like when we were young, when we used to hate bathing, and then we get after playing, you go and get Vaseline and you smear on your body. Then they will tell you to wash it away and check. So this is exactly what we are playing. We are playing with the serious issues which are of national concern. So the thing is, why we are always given this impression that the people who don't vote actually outnumber those who vote for the opposition, and sometimes even outnumber those who vote for the winning candidate. It's because those people don't exist. Majority of these numbers are fake numbers. Yeah, we are lying to ourselves, and proudly so. So what I'm telling you is, one, these numbers in the voters' roll are premised on a false population figure. So therefore, these cannot be accurate. I challenge, and I have said so, I challenge the Uganda Bureau of Statistics and even the Electoral Commission for us to sit in a public space. You are aware that this National Voters Register is electronic. And okay, captures details that let me actually get in the NIRA database and our national IDs. Kenneth, I've been involved in elections. I was in the election of Kenya in 2017 and in 2022. And now let me comment about these biometric kits. In Kenya in 2017, after a lot of civil society actors had, tried to litigate different aspects of the election preparations, the electoral commission tried to improve. But in the lead to the 2017 election, what they did, every step of the way was audited by all the players. When you say we are bringing in the kits, before the kits are here, all political players who are key stakeholders in the election, for example, NUP should have sent a cyber forensic expert or cyber security. Bwe nabadde njogera jjo ku mateeka nga ngambye babaka mutadde mu kaguli nayogedde ki? Bwe nabadde njogera jjo ku mateeka ne articles, nabagambye eky'omwami no kyayogedde kati. Ngeze okupozinga video, omwami bagambye eki? Nti ono byabapama yandibadde agenda okuleta kits zino nga bonna abantu abali involved wa stakeholders bamaze okuleeta oba bategedde ekintu kino. Byabakama tannakikolako, esigadde ennaku 48. Enkala z'abalozi teziri displayed, tezinateekebwateekebwa ku miruka gyonna. Byabakama tannakikola. Bannansi bagenda okulonda kibagenda okulonda tebakimanyi, Byabakama tannakikola. N'etteeka bwe balenda teririiwo. Bakugambye numbers, nkugambye nti bw'okwata enamba za National Bureau of Statistics, ekitongole kibala abantu n'ebyabwe, n'ennamba NIRA zerina, n'ennamba Electoral Commission tezikwatagana. Nkiddamu, ekitongole kibala abantu n'ebintu byabwe ekitibwa Uganda National Bureau of Statistics, ekiri waggulu ng'ovudde ku kyaki y'Abakatuliki oba emabega wa Musa Courts, oba ng'ovudde ku theatre na Bonita awantu awo, ennamba zekirina nfu, ennamba za NIRA nfu, n'Electoral Commission ennamba zirina nfu. Kati bo baakola batya? Bagenda nga banoonya nini namba across the country, ne bazikolamu data gwe bagenda okulondesa owa NRM. Mpuliriza, bagenda NRM ne NIRA bakwatagana Electoral Commission ne batandika okukuŋŋaanya nini numbers across the country, ne bazifunamu data ne bamufuula voting tool ya NRM ye data gwe balina. Ompulira bulungi nnyo. Yensonga lwaki badde basabanga nini namba ne balijasitalinga abaana abazaaliddwa, abaana abaavula, abantu abaafa, agenza okugula ekintu ku dduuka nga bakusaba nini namba, yoyo data gwalina, naye namba entuufu tazirina. Kati data oyo yenna kyembadde njja okugamba, data oyo yenna bamulina, bamustokinze mu biometric scan system yaabwe. Bw'ogamba nti olina 22 registered million voters, kiba kitegeeza nti okulonda kulina okutwala wakati w'ennaku ezi 3. Okwabakama kutandika ssaawa 12 kukoma 11. Miliyoni 2 ziba zironze.
Nembaga abasajja mu diaspora temukiriza baregisteringa nanga muntu. Fetwagala nanga muntu. Mwaronze. Nembaga banewga temuwayo ndini namba kekuba kusomera kwa baregisteringa omuntu ogiwayo. Amateeka gakugamba omwana ataneetuuka takirizibwa kubeera na identification temuwulira. Esibali kubira munange omwana ono Minister of Education ne Minister of Health batugambye abaana bantu baregisteringe bafune ebyogera bafune mu mateeka tekikirizibwa. Omwana ataneetuuka ofuna identification n'agifuna. Mwete mwategeera nzize mbasomesa ebintu bino byabaka madata gwalina mufu ate data gwalina wa NRM mujjukira kati kankujjukiza onyiige mujjukira nti NRM yatugamba ina milioni 2 ojjukira nti NRM yatugamba ina milioni 2 ez'abalonzi. Tugenda maaso onabage ngenda mwekubira single handed nenjagala munyambe ko naba mukole video ezammwe ba MP mwenna mwandibadde mwakubyedde ekintu kino tugenze maaso. Expert to go together with the election commission team to where they manufacture these kits are manufactured from to see that actually these kits we don't have kits which share the same serial numbers. We don't have kits that, industry, they have defects that they are being shipped in here. That is part of being accountable, being transparent. Elections are measured on 3 key things. An election must be transparent, it must be verifiable, and it must be credible. Now, ours is falling short of transparency even before a single ballot is cast. So what needs to have been done is that the Electoral Commission needed to ask all these presidential candidates, for instance, to nominate cybersecurity experts of their choosing. If a candidate chooses not to do so, that would be on them. But these would now accompany the Electoral Commission team, go and check where the kits are coming from. Even when they are received here, they are supposed to be present, where they are going to be stored. They must go through all those protocols. Yeah? All right. But what we see here is the Electoral Commission is a know-it-all. It's not accountable to the players. Yeah? All right. All right. So that is also false. So therefore, when someone tells you that these figures, have you had any political player who is running for president, for example, saying my IT team has audited the voters register? Maybe me I have not followed. Well, the National Voters Register was just communicated about yesterday. According to the electoral laws, the political parties would now have copies. Maybe they will be looking at them, maybe making comments. No, but the Electoral Commission should be seen to be doing things in a transparent manner. Yeah? So they should actually call these people and say, this is how you can easily audit this register. Okay? And take them through. All right. But there was a display for Ugandans to comment and point out those are people they thought were all right. Mwena chemomanja ona akuwadde ekyokulabirako yagenda mu kulonda kwe Kenya kuli okwaggwa nga balese system yemu naye system yabatawanya ne batwala obuvunanyizibwa abali bagenda okwesimbawo n'abeesimbyewo okusindika ba agent ogende China okugenda okuverifyinga company efulumiza mu machine obwo bu machine obwo teriyo copy ndala zayingizibwa mu ggwanga tebumanyikiddwa byonna byo verifyinga ne baba mutu wa assurance kinti omuntu buno bukola ne batuuka mu bugendo tuuka Kenya okulonda ng'obuma bukola naddiba ng'omwana babuvaako ne badda ku manyo kati Uganda timu yagenda twagibasomera wano uptop boss yabasomera ebintu ebyo ne mbasomera ebintu ebyo ebyaviirako ne gaayi gwe nabagamba go bayita Masembe gwe nabalagano nga bamuwambe ku mudomo gw'emmundu ye yagaana okulya mu nsi y'olukwe Aaron Masembe mwena njagala jjukira nti twagera ku gaayi go bayita Aaron Masembe yeyo timu yagamba sigenda kulya mu nsi yange kwe ne bamukwata mudamu gobera videos nakola eza top boss n'abana bakomuli bakola video nyingi nga boogera ku kintu kino naye nababuuzizza jjo nti Secretary General David Sirus Rubongoya mulina data nga Electoral Commission ewadde enkala z'abalonzi tugenda okulonderamu mumanyi abalonzi bali bameka nabalaga wano video ya omusajja gwe bayita Aaron Masembe nga bamukutte amagye gamukutte gamutwala mu safe house ng'agaanye
yo enale mwenesindika abasajja bayo banada beto commission bagenda okuleeta okufulumya obumo nga data mazo mu installinga owawe gwe balina zakati mukitegedde yensobola bagamba preaching mukome mirembe tugenda mukulonda temufaayo temujjali balondera kumbe nkugambye buli polling station mu Uganda akuuma kubalese kakoma ku bantu 10,000 gwe teweebuuza lwaki Simon Bakabo yabadde akola calculation yatambulidde nnyo mu 600 figure. You don't ask yourself nakugaba n'abantu ba cow mentality, they expose themselves and knowingly when you hear Byabakama talking about the figures which he feared those people to be there in 20 meters from the erector center. Yabadde atambula mu figure wakati wa 600. So he was communicating but exposing himself. Kukino kyembagambye kyebutanategeera. Nkakuddiremu. Nze bano mbeesobolera. Nkakuddiremu. Njagala olize figure zatambuliramu. Nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukubaka akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku mmeeza eri Benson weebeera. Naye tugambe ekintu ekiwadde kiri mu makiikirizo mu mateeka naye okiteeka mu nkola eriwo kati mu mbeera eriwo kati n'osanga ebifo byo mu Kampala biri mu polling stations zaffe ziri mu bufunda kati wokkiriza abantu nga 600 okubeera abantu nga 600. Nkugambye enamba y'abantu bameka? Eno message kanji kulage nkugambye abantu bameka? Biometric bekomako eyo message esoma ki? Eyo message esoma ki? Eno 500 je nkugambye. Wade mwangamba messages ewunzika eyo 500 kali bakama kugambye 600. So Byabakama, if you have 22 million registered voters, that means the forthcoming elections, they are supposed to take 3 consecutive days in the process where people they exercise their right in a voting process. Tosobola kuba na million 22 zigenda kulonda mu saa 10 zigenda kulonda mu saa zigenda kulonda mu saa 10 mu saa 10 zo no mu saa 9 musoke munzijukizeemu okulonda kutandika saa meka si saa 12 kutandika saa emu ne kukomekerezebwa saawa 11 if I'm not mistaken. Munzijukize mbambi mutogo n'ogulimu bintu bingi munzijukizeemu okulonda kutandika saa 12 oba emu ne mulina okubeera ku polling station saa 12 ba 11 okulonda kutandika saawa emu kukomekerezebwa saawa 11-12. Munyambe ko bambi saara mutogo n'ogukozesa nnyo kuba na information gyengenda obbateera wano kutandika saawa ndo 12 emu ne kugwa either 11 oba 12. Munyambe ko eno program tujikola babiri wakwati nze ndasana ne tujikola ffenna bali kuno kutandika saawa mpaka saa 11. Kati gongamba otya nti milioni 22 zisobola okukozesa essaawa lindako okuva ku ssaawa emu mpaka saa 11 zo saa mekezo those are 10 hours emu 11 those are the 10 hours. Tosobola kungamba nti milioni 22 zisobola okulonda mu ssaawa 10 across the country. Tekisoboka. Milioni 22 ngeriyo eri nakapiripiti eriyo ebyalo ku nkusiruze ebyalo mu Uganda yonna gongambe nti milioni 22 zigenda kulonda mu ssaawa 10. Out of the saagala tulwewo njala tugende mu part 2 eya video yakoze eki
eyatulese kati Monsonyi lugenda mpari walogwe nakuba empiso eruma omusajja namukuba empiso omusajja bangabe no kumutimbagano ngaleekana naye mbali temanyi kitaawe ani gwe nakuba empiso gomuli abere kumutimbagano ngaleekana muwandiike wano njala baletera kitaawe walogwe nakuba empiso mbega bali Dubai namukuba empiso emuluma ali ayogera binjala balaga kitaawe wano bwemba mmanyi fige ngenda bali ebifana ebi nibateneka video ye kitaawe ye kawe Masaka Kalo kube njala bali tachitaye wano mbwangu tugende mu party to yatulese Kalo gwe nakube empiso njala kubalaga kitaawe Kitaawe yekawe Masaka wa NRM Kale kankulage kubulazo manye namugamba ayogere bajjajjabe uyo oyekawa bamuyita Peter Sekungu Nebola Peter Senkungu. Ya oyo tata woyo goyogedde. Yo tata woyo Peter Senkungu yekawe Masaka. Musajja wa NRM mulukulwe olumukubita katana ya mukwatira nsa oyo yeyito Muganda. Yo kitaawe. Kama balage mu kifananyi yono wano. Bamukwatanganya gettaka muvize gufira ku mugumba. Yoyo kitaawe muze gufira ku mugumba mubbi wattaka nenga kawe Masaka yoyo yo tata we yoyo kati yono wano kambawone mukata mwetegereze bulungi nnyo muveeko oyo kotegeere muze gufira ku mugumba yoyo kutegeere kwangu libalilazeewa yoyo Masaka lulo mu constituency ya yoyo abantu abasuka mu ajepa bibira ngata abamu n'okwogera tabategedde batwalibwa mu constituency y'ekyotera ne bawandisibwe tubadde tuwangulwa opposition mu Koto Central nga batuwanguza obululu 10 kati bwekwata abantu 10 zigenda mu 3 n'obatwala ekyotero osubira otya kuwangula mu Koto Central Kasolo yabatwala n'abalala yabanona mu site mwennyini kati omuntu omulamu ng'atambula bw'atasanga linnya lye nga tafanga olowooza liba lirazeewa erinnya liba litambudde Yesu Kristo yoyo yaragende ku kyatulese Maimu mwagala nnyo violence. Mwagala violence. Naye mujja kifunga mukiza munda. Yoyo. Kati katugende ku information ewe no Mutembe. Tugenze mu part 2 enaku z'omwezi zirinya ezakonka ku mwezi gwa 12 mwaka 2025. Nze mu America abali mu America kuno kwe muli omugwira bamuyita batya mu America omugwira mu America bamuyita batya nganze sinayogera kyange walwajja okuwakana wano omugwira mu America ufolena mu America bamuyita batya bane tulina obudde butono nnyo omugwira mu America bamuyita batya Lujankonge, please, mundeke mwagala nnyo bintu bya violence. Maureen Lewis, thank you very much. Omugwira mu America bamuyita alien. Era kadi zavirako alien number. So kati sigenda lwaki likinanjo kyankimizi nze ngenda kufiira ku 7 mpaka kuwulira bubi. Ngenda kufiira ku 7 mpaka kuwulira bubi. Kanso kenzire mwaka yivu mara okujja ekifaananyi kyenjagala. Ngenda kufiira ku nyando mu exposing byone batamu exposing abi mu exposing. Tugenda tandikira wana. Nze najja ne mbagamba nti nyandwe no Obote yakyogerako. Nobody cared about Museveni's origin. Obote yabaga omusajja muki
si Munnayuganda mugwira, he's a refugee. Bwe twatandika program zino 6-7 years back, ne mbagamba nti n'abaana bazadde bonna si bannansi, njagala omuntu yenna ng'olinawo muganda wo taatawo kojjawo ng'abadde akola mu public service. Ng'abadde akola mu public service oba nga akola mu public service, omugambe bw'aba asobola okufunira data wa Nyandwe mu 7 mu public service okuva mu 1966 mpaka mu 1986 akuleetera data oyo bw'aba mulinayo. Public service kye kitongole kikwasaganya abakozi mu Uganda yonna, era data waabwe abeerayo, akubulira emmanya ki Museveni ge lyakozesa. Okusinziira ku data nabalaga birth certificate ya Didigi nagibalaga, kanzire mungi balaga olwaliro mu copy yennyini original yino wano, mu copy yennyini original birth certificate ya Muhoozi ng'esoma bweti nti Muhoozi bamuzaala 24 April 1974 mu Loitokoto General Hospital. Amanya ge bamuwa Muhoozi Kainyerugaba tibahabulwa orotabayisirwa gemanya gachi gemanya gebamuwa naye ye tasobola geyongerako era tebane bagogererako. Kitaawe yeyo seri tibahabulwa rotabayisirwa ononga wano balakulaga certificate ya Vatale Rwanda ng'operative wa Uganda State Research Bureau. Mama ye Hope Rweheru wa Hope Rweheru, mama yeyo mama nga nzaalwa ye Fort Portal Uganda. Kati mbitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala bitegeera katudde yeno ngenda bakubira Nyando olwaleero ajja nakwetakula waali kuba mmanya ndaba. Kati ngenda bakubira Nyando olwaleero kuba mmanya ndaba n'embwa yesigama ennyama. Tutandikidde wano. Mwenna abasinga obungi mbate temumanyi genesis ya video eno. Olwaleero ngenda bannyonnyola genesis ya video eno. Buli omu saagala okaabe, njagala omanyi nti tetugenda kuddamu kukkirizibwa kufugibwa Allion. Bana bagwira. Mwenna temwamanya eno genesis ya video eno. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to kill Mukamwa. No, if you say, we shall crush. He will crash. Well, video tandisa part 2. Munange nabagamba bonoonyereza nnyo ebizibu bya Uganda bisinga obungi byetoola nnyo ku mwalimu Julius Nyerere, omwami oyo mugenzi. Oluvannyuma lw'abagwira ba Allion okujja mu Uganda ne babeera mu refugee camps ezisinga obungi mu maserengeta ga Uganda, ne Nyandwe gye yali ne famire ye. Nabagamba nti yali ava Tanzania ne kamaze okunyiga muto munne ne wafuluma bayingiza Uganda nobeera mu camps ezo. Oluvannyuma lwa Milton Obote ng'akozesebwa Abangereza saako n'Abaganda enkwezenge abaali mu Kabaka Muteesa Olukwe ne balumba olubiri olwo ne bakola buli fujjo eyeetaagisa. Obote yafuna obuzibu n'Abaganda era ne yeebuuza ku muliraanwa we Nyerere. Nkoze ntya? Nyerere n'amugamba tosobola kufuga Baganda ng'omaze obbakolako effujjo. Olina okufuna abantu abagenda okuyambako okukakkanya Abaganda. Obote n'amugamba be baani? Nyerere n'amugamba nina abantu bemmanyi nga bo tebatya kintu kyakutta. N'amugamba be baani? N'amugamba abantu mwe baline mu Uganda be Banyarwanda abali mu refugee camps. Mpuliriza bulungi saagalo njagalo ofufeyo okuteeka obwongo wano. Ngenda obuuza omuntu omukulu asinga ku myaka omubuuze story gye ngenda okukuwa. Ngenda kukwabiza Nyandwe. Nyerere n'amugamba
Obote kwe kugenda okuleeta ba Museveni bano bonna okubateeka mu system ya intelligence. Ngero omulimu ogwabaleeta gwali gwakutta Baganda. Nkiddamu. Nyerere yagamba Obote abantu bokka basobola okutaasa ku Baganda babayita Banyarwanda ate balina mu refugee camps. Obote balina buzibu mu kutta, they don't care. Obote n'agenda mu refugee camp n'abeetera n'abaleta. Ne batandika specifically they were targeting Baganda. Specifically they were targeting only tribe of Baganda. My brother, my sister, my comrade, my grandfather, my father, my friend. Rewind your mind back in Ugandan history. There were tribal crashes since 1962. There were ntalo zana bya bufuzi zisebantu. Okutandika nga Obote alumbye olubiri. Njagala ombulire gwanga mu Uganda lyonna after and before independence eryali ekintu kya Uganda gye bali batta abantu. Mu Mambuka, mu Maserengeta, mu Bukiikaddyo, mu Bukiikakkono luddawa. N'okutta abantu mu Northern Uganda. Museveni yapulantingayo kkonya owuwe. We wali masaka ng'ovudde ku Yerwero mbuulirayo ekitundu ekirala kyonna. Video tugikola abantu tugikola ffenna wano. Bino byogera nti mujja bijja bazzukulu bammwe nti ono bamuyitanga lumbi yeeyogera ng'ebigambo tabirumamu. Njagala oddeyo nsome history wa Uganda okuva mu ntandikwa mpaka Uganda yafuna independence. Bakugenda ekitundu kya Uganda kyalimu olutalo gundi abantu baafa, tribe gundi zaafa tekiyiyo. N'olutalo lwaliva omwange Museveni yaluteeka engulu ng'amaze okwa mu 19 n'ateekayo kkoni ab'engulu balyoka bafa. Their main interest and target was Baganda and Museveni did it. Yensiboko ya video eno. Forget Baganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. No, if you say, we shall crush. Ekifaananyi omaze kifuna tuyongereyo. Ekifaananyi omaze kifuna saagala genda ku mutendera gwa information yonna ndala nga tomaze funa kifaananyi nakutegeera. Mutegedde sireka muntu yenna nga taŋŋambye nti emessage tukifuna. Sigenda ku kintu kyonna nga temuŋŋambye nti mutegedde. Njagala muwandike message 10 kuba nabula bajja ko bategedde. Mutegedde ngende ku level eddako. Tugeze ku level eddako. Museveni specifically ne group ya baleta kutta Baganda. Kitiking era omulimu agukoze nakati bakyagukola. Musaasidde Omuganda yenna. Akyawagira n'okukkiriza Museveni. Kati wulira. Museveni bwe nayogedde olunaku lwa jjo nti gavumenti bw'ekyuka nze omulimu gwange n'ebirimu eki yakuzza amagumba g'omugenzi Idi Amin Dada mu Uganda abeerenga abakulembeze abalala. Ne mbagamba ngenda ku making sure tugenda okukola DNA ku magumba g'omugenzi Kaguta, Amos Kaguta. Tufune DNA ya Museveni. Bwe navudde ku simu nafunye information n'amawulire mugenda kutya. Wuliriza nnyo. Njagala bagamba Amos Kaguta si ye taata wa Nyandi Yosoferi ekyo mbadde mukimanyi. Si ye kitaawe. Era olunaku
omusajja oyo yafa Amos Kaguta yafiira Nakasero mu International Hospital era bw'afa amagye Museveni ge yasindika ge gatreatinga omusajja oyo ne bamukuba special chemical eyo nga yalina okudissolvinga ekintu kyonna ekimuli ku mubiri gwe nga tewaliwo magenda kusanga kye bayita DNA yonna oba ekintu ekyefonda ku Kaguta. Tusimbudde bwe nayogedde okukola DNA ku Kaguta ng'ekigendera kyange kyakulabisa nsi tufugibwa ba aliens. Era bwe nayogedde ku kigambo ekigamba the 27 members of NRF Nassa tekuli alina kitego yaziika mu Uganda baakutteko ne baga nti embwa etusse. The fact is tewali ku the 27 alina amagumba ga kitego mu Uganda tegaliwo nabali Rwanda. Who are they? Those are the aliens. Tugenze mu maaso. Muzeyi Amos Kaguta yafa ku ssaawa emu ey'okumakya mu ddwaliro e Nakasero ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka 2013. Bwe yafa baategeeza Nyando Yosoferi nti kitaawe afudde. Wabula yasindikirawo amagye mbagirawo ne gakola ku musajja oyo nga tegakkiriza musawo yenna kola kye tuyita postmortem. Kubanga postmortem mwe balaga olumbe olwassa omuntu oyo sina kindi ne bakola ne DNA samples. Museveni teyakkiriza musawo yenna mu kunoonya omuntu yenna yakola mu Nakasero International Hospital mu mwaka gwa 2013 ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri akubuulire Muzeeyi Kaguta bamukolako postmortem teriyo ne Museveni tajina okunywa ngenda gikola ku Nassa. Muzeeyi Amos Kaguta kye yakolebwako postmortem yakolebwako just normal treatment ey'okumunaza n'omuteekamu eddagala erisoboka ettonotono ne bamukuba chemical esobola okuba nti esobola omusaanyawo ne mu ttaka n'atabeeramu. Nyando wamala obitegeera muwulire ebintu bino mugenda kutya. Yafiira Nakasero wabula Nyando bamutegeeza. Nyando teyakkirizaako mubiri gwa Muzeeyi Amos Kaguta okugutwala mu State House e Nakasero. Teyakkiriza mulambo gwa Amos Kaguta gutwala mu State House e Nakasero okugukolako official state funeral nga president wa Uganda. Nyando yali mu State House, Janet yali mu State House, naye tebakkiriza mulambo gugende mu State House. Omulambo guno gwateekebwako abagukuuma babiri. Era bw'okumala okuteekebwako abakuuma babiri, officials ba gavumenti ga mumayi bulijjo abanoonye wali emirambo n'okukubagiza. Bano baasobola okunoonya ogende wa Nyando mu State House omubuuza nga kitalo nnyo naye nga yeemagaza nga kabaka asibe ku ggaali nga talumiddwa. Era yoga abasobola okujjako e Nakasero ngenda babobolira amannya balinga basatu bana abasigadde bonna Museveni n'alagira tewabaawo tewali lumbe tewaba muntu yenna ageza kudda kusinikira ano linnyo wante waliwo mulambo. Era omulambo guno gwateekebwako aba PDF babiri abagukuuma oluvannyuma era batebamala n'ayongerako abasirikale 5 ne bawera 7. Era omulambo ne gutwalibwa butereevu nnyo mu Nnyonyi ne gukulukusibwa mpaka Lwakitula gye gwatwalibwa direct. Naye before ng'omulambo guno tegunnatwalibwa Lwakitula abantu bali wammange basobola okugenda okubagiza Museveni naye baakikola mu butamanya. Mu mpulirize bulungi baakikola mu butamanya olw'ensonga nti munno bw'ofiirwa ogenda n'omukubagiza. Abasigadde bonna baabagaana kubanga tebaakuma lumbo olwo. Era ne mu kufa okwo kwennyini muwulire ebigambo bino mugenda kutya. Ne mu kufa kwennyini
tewaliwo official portrait photo ey'omugenzi Kaguta. Tewaliwo official portrait y'omugenzi Amos Kaguta eyateekebwa ku mulambo. Wabula mwenna mumanyi omukyala Omulebanoni alina studio y'ebifaananyi nga wano ng'oyolekera ku Wakazausi wansi waliyo Kyamutawazi former UCB wansi waliwo UPC house wano mumbirizi ng'oyambuka bwoti communication house awo waliwo omukyala Omulebanese eyalina ekifaananyi ekitalina portrait ekyamuzeyi Kaguta gwe baagenda ne bakijjako ne bakaba kitwala nga official portrait ya muzeyi Kaguta. Bino byenjogera byonna akakyala koboka mu mukyalo bagita ekigundi studio mukyalo njerabidde nnyo mugimanyi mwenna bakuba ebifaananyi biri official baagala okuba American passport biki omukyalo oyo studio weeri yekka yalina ekifaananyi ekiringa ekitegerekeka ekya muzeyi Amos Wat muzeyi Amos Kaguta. Bagita photo world webale nnyo bagita photo world webajja ekifaananyi ekyo. Omulambo gwatwalibwa Lwakitula directly wabula tebakkirizayo mukungu wa gavumenti yenna eri gye mbagambye Nakasero era bonna baminisita ne baali confused nti omuntu gonna batukubagiza nga tatukkiriza kugenda kula mulambo guno. Abantu abasobola okugenda mu biseera ebyo okubagiza Museveni nga tebategedde bakikola mu bukyamu kwaliko omugenzi Apollo Nsibambi mumujjukira bulungi omusajja omweru oyo. Kwaliko Amama Mbabazi saako kati ne yaliko vice president Sekandi bokka abantu basatu high profile abagenda abasigadde bonna Nyandi abagamba tinyenda kubona muntu yenna n'alagoba n'alagira omulambo gutikibwe gutwalibwe mpaka Lwakitula. Omulambo gutuuke Lwakitula bulungi nnyo abasobola okutambula baatuukayo naye omulambo guno okutuuka Lwakitula waliwo okulya n'okukomba essowaani mu ngeri yonna. Era mu kitabo ekyali mu State House Nakasi kyawandiikibwa abantu basatu bokka olwamala Janet n'abagamba bakisibirewo tebaagala kumanya biddako tebakkiriza muntu yenna kula mulambo ogwo. Omulambo ogwo ne baguteeka mu nnyonyi y'amagye ne bagutwala mpaka Lwakitula era gwatuukayo ku ssaawa 1:30 ey'akawungeezi. Bwe gutuuke Lwakitula ne bakuma ekyoto awo abakungubazi ne bajja abatonotono mu lumbo olwo. Wabula mu lumbo olwo omukulu mu butasobola okuba nti era ekimanyi tono si kitaawe abantu bangi tebakkirizibwa kubeerawo nnyo okussa ekitiibwa mu nnaku ezisembayo eza Amos Kaguta. Ekisinga okwennyamiza nti wakati w'essaawa 3 ez'akawungeezi Nyando yategeeza abasirikale be engeri gye mmaze okugaba emmere n'obuugi musaasaanye ekyoto ekyo ne bakisaasaanya ekyolumbe. Ye kye yakola ekyobuzira kwe kuba nti yadda mu kisenge ne yeggalira ne mukazi we ne badda okukola ebyabwe ng'abakungubaza basinga obungi bakoze eki bamaze okusaasaana. Enkeera walo mu kuziika n'omugenzi bamuziika ssaawa za kawungezi ssaawa emu era bamala omuzika ku ssaawa emu buli omu n'atambula n'agenda naye nga ye Museveni by'okukola olumbe na bikimu byonna yabalaga nti si byaliko olw'ensonga ali akimanyi. Ye olumbe bwe bamala okutuusa omulambo gwa Lwakitula ne bakuma ekyoto ne bagabula n'amala n'asaasaanya ekyoto n'alagira abasirikale ba UPDF basatu okukuma omulambo gwa Kaguta nga teruwadde agusembererako paka enkere baguziika nga n'abakungubazi bemu yeebuuza ono abadde kitaawe badde musanji wa kitaawe. Kyaleka bangi nnyo nga beewuunya era abantu bangi batandika okutya Nyandi Yosoferi ku ngeri gye yakolamu omulambo gw'omusajja ono gye bamuziikamu. Lwali terubuusa omusajja ono bane batandika okudda mu nkuubo okutandika omumogeya nti omusajja ono nga tulabikidde ntafuddeyo ku nfa ya kitaawe ate nga ku nfa ya Nyerere yakulukusa n'amaziga amayitirivu. Kitegeeza nti yali amanyi kitaawe
oba eyamuyimirira okusinga abala bonna yali Nyerere ne Mulumbe yasulayo kyatasobola ate kuwa kitiibwa kugwayita kitaawe. Mumpulidde bulungi nnyo. Kati yensonga lwaki omusajja yakola ekikolwa ekyo abasirikale bali bwe bakola ku mulambo ogwo oguzika ne muntana tosobola kufuna kintu kye bayita kyonna kyosobola kujjako DNA ku mugenzi Kaguta okufayiniga DNA ya Museveni kitaawe yani ekitasoboka. Zo kitegedde. So buli muntu wali eyo ng'obadde okyazanyisa abasajja bano basobola okukola buli kintu kyonna kisobola okukola okukweka obujulizi obutabategeera bebaani. Wali owuliddeko kitaawe wa Janet, owuliddeko nnyina wa Janet bwe bamuziika, owa Salimu Sale kitaawe bamuziika kubanga ne Salimu Sale musajja Musomaali. So whatever you are doing right now, think twice, because we are fighting foreigners. In America, they are known as aliens. So we are fighting black colonialists as well, black aliens, who erased their history. And they started to reconstruct their own history. Betuliko olwaleero. Abadde takimanyi kitegeere bulungi nnyo. Abantu betudiringa nabo abantu bano si bantu. Nkugambye bwoba oyagala okutegeera bye nkugamba, Museveni talina data yenna alaga amannya ge matuufu mu public service until 1986 public service taliyo. Mu public service talinayo data yenna. Ne data go bali bakunganyiza mu Republican House Bulange Mmengo bamwokya nga bakawamba. Ne data yaliwo ba refugee abali wano okumpimpi bamwokyera mu Republican House Bulange Mmenge bamwokya. Talina data yenna mu public service. Kyovula bwe namunyiga ennyo ne mugamba mukulu amanya gogwe yosereti bahabulwa lutabayisirwa ne tumugamba twagala obuyigirize wo teyavaayo nakkiriza erinnya nti ye lutabayisirwa ati bahabulwa nalekayo lutabayisirwa teyavaayo na accepting nti ye erinnya tiba n'alyongerako lutabayisirwa n'alirekayo ze records ziri waliwo wantu wonna. Kate mukitegedde abantu betudiringa nabo tebalina buvuna buddo mu Uganda. Mwenna balamusiriikiridde, but kyenjagadde osooka otegeeza mwenna Museveni bamuleta specifically ne banne kusaanyawo Baganda era omulimu gwagukoze. Yensonga lwaki ka video kali yabagamba Fenga Baganda, we shall crash as we used Mbagambye Nyerere yennyini ya mwa instructions abantu abatete basobola okukwatira ku Baganda Banyarwanda n'abaleeta. Nange ne nkubuuza, before independence and after independence kitundu kya Uganda ekyali kifuddemu abantu abalala okujjako Buganda. Era njala kubuuza kitundu ki before independence and after independence wali lutalo okujjako Buganda, nowhere else. Then mukumulana kinana mukaaga nga amaze okutta abantu eruwere wokka strict mu luwere wokka nkiddamu strict mu luwere wokka n'agamba no abantu abadde mu regimu ezivuddeko bamanye mundu badde mu administration nino bakulyetingira olutalo. N'agenda abateerayo kkoni n'asalasala abantu ng'abantu b'omu North ne babasala mu Luganda abasala balina amannya ga Kiganda. N'akulyetingawo Alisira Kwena okubalagako nti y'omu yakola ebikolwa n'agenda alumba Obwakabaka bwa Rwenzururu
mwete mwanete mwachimanya nti engeri gye bali obwakabaka bwalensu gye balumbamu olubiri lw'emmengo lwennyini okwokya manjaaki mulinako bajjajja mmwe kuno mubabuuze Lumbu byayogedde mu Uganda we wasibadde wabeera entalo nga Museveni tannajja Uganda yalina entalo endala omusajja yajja akimanyi nti his main target gye baamuleetera baali Baganda yensonga lwaki alwana nnyo Nyerere afuuke omutuukirivu bulijjo temukimanyi lwaki ayagala nnyo Nyerere bakugamba n'amaka agali mukyala wa Nyerere Museveni yagazimba ku ssente z'omuwa omusolo kubanga akimanyi Nyerere godfather we tewaliwo mulala. So we have aliens in Uganda. Oyinza okuba toyagala kumpuliriza, which is okay. Nkuwa history bw'otagenda kusanga wantu ku TV nga bamukugamba. Yensonga lwaki okutta, it's not their problem. Yensonga lwaki okujja mu public okwogera bitakwatagana, it's not their problem. We shall call them cow mentality, whatever we want, but for them they know until they are here to stay kubanga they can kill, they can intimidate. Mu Uganda kankubuulire kabe mu kyoli, njagala kubuulira abalumba olubiri lwa Buganda abasinga obungi 60% baali Banyarwanda. Amawanga gali agaba baali batono nnyo. Okitegedde bulungi. Nkugambye ddayo, saagala ogambe Lumbu yabaye ddayo bozejjajjaawo oluvannyuma nga amafu gategannabaawo ne bagaali gawedde. Kitundu kye ekya Uganda ekyalimu olutalo. Kitundu kye ekya Uganda era entalo zibadde luddawa. Gwe bwe nkulaano ngoga nti Museveni oye NRM oye kyoyogerako tokimanyi. Museveni and his groups were brought in Uganda specifically cleansing, killing, eliminating Baganda specifically. Kankubuuza ekibuuzo kimu. Ojja kulaba ye entulege Lumbu byayogera si bituufu. Mubuuze. Eggwanga Uganda teribangawo. Bwali Bwakabaka obwali bwetongodde mu bitundu bisigadde byonna nga ne Buganda yo weeri. Gwogamba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yandibadde akkiriza Buganda okwegatta ku bitundu bya Uganda nga baali batusseeko oba twali tulina olutalo nabo? Question. In 1962, ask yourself, if other areas of the country had grudges with Uganda, the late Ssekabaka Muteesa wouldn't have accepted Buganda to join the rest of Uganda. But due to the fact that history was clean enough, it led Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa to accept other parts of the country to join Uganda, to form the country called Uganda, because we had nothing that we had grudges. Otwaine ntalo funibitu tewali ntalo. Nakiza ebitundu bijje bifuka eggwanga Uganda. Yensonga lwaki ne Buganda ye yasooka okufuna independence ku Uganda. Nakyo tebakikugamba. Buganda yasooka okufuna independence, Uganda eryoka efuna independence ekera nga Ssekabaka Muteesa agamba kale tetulina buzibu n'ebitundu bire gye bitwegatteko ne lifuuka eggwanga. Tetwalina ntalo na bitundu mawanga tetwalina. Gwe njagala bakusomesa nti Buganda yalina olutalo n'Abagisu, yalina olutalo n'Abasoga,
yano utaona abantu bomamboka yano utaona abantu bomaserengeta ndwali udda tewaliwo yeso ngase kabaka mutesa kya muntu ali obuvanywa nagata eggwanga lijjewamu nakwata ne sente ze nasasula independence ya Uganda tebakulya sente mu independence ya Uganda yajja bwerere. It was a cash payout from his personal coffers. Jajisasulire miga 5 ya pound eyo independence ya Uganda. Ssekabaka Frederick Ruwangula Mutesa yakwata emigaga ejataba obuuma obwa Buganda mu nsawo ye n'asasula independence ya Uganda cash in hand. Bana abasajja obutayagala kumwogerako n'obutogera ku history wa Buganda bakimanyi nti baagala kusaanyawo Buganda ku map. Obwakabaka bonna obw'ebitundu byonna bya Uganda mu Uganda byali yementi Buganda gyeri Bunyoro gyeri Busoga gyeri Ankole gyeri Buso ng'era basinkana ne banywa ne beeguze byamaguzi. Leta kasooli nkuwe muwogo, leta muwogo nkuwogo, leta wolonku yenkole yaliwo kye twayitanga barter trade. Okutuuka Omungereza lwe yajja ne bakolawo ebintu bino tebagenda bikusomesa. Teri agenda bigamba. Era bw'osanga omuntu ng'avuma Kyagulanyi olw'okuba asangulawo ekintu kyowa Museveni ne banne kye baateekawo eky'Abangereza ekyokwawula Bannayuganda. Museveni Bobi Wine kyakubye okukijjawo. Gozaki Museveni asanze obuzibu mu Maserengeta nga bamaze otegeera amazima. Talina nsibuko. Constitution ya Uganda ekugamba omuntu yenna okufuuka Munnayuganda kitaawo n'ennyoko balina okuba nga Bannayuganda. Museveni bwe yakola Constitution in 1995, it doesn't favor him and his family. It doesn't anyway favor him. He is going to be accountable for the crimes against humanity in Uganda. Abalwanyisa dictatorial regimes ezaali baali Baganda noti Banyarwanda. Abaana be mwalabye Luweero be bali mu kunoonya essaawa zino okubatta mulwokuba bagasigase biyuuniyuuni bajjajjaabwe bakitaabwe be baalwana olutalo olwaleeta NRM. Naye tebaamanya nti oluvannyuma bano abasajja baalina katwekisize. Katwekisize go bali mu kkola olwaleero. Ayise etteka he doesn't care. Atwala ettaka he doesn't care. Akutta he doesn't care. Akola buli kyagala tafaayo. Ne bajja ne boogera ekintu nga kisisa tafaayo kasita kiyitawo ye kibakola. Tetugenda kubeeramu eyo embeera mpaka. Oli najja n'asoma etteeka nga limugamba nti abantu balina kuyina meters 2 n'agamba etteeka teririyo. Tugenda bayolanga ensenene n'ayitawo nakyo. Oli najja n'agamba procession mu Uganda tezikkirizibwa nga mukama waazi ko n'agamba nti bali tubawa guidelines zimwe temuzigenderako n'ayitawo. Najja n'ayimiriza boda zonna n'azikwata nga boda buli boda ekitono nya miliyoni 6 esasula license baagisasula mu revenue ng'erina right to the way n'amukwata n'amukuba emigo n'amutta nga tekikkizibwa mu mateeka n'ayita kubanga those are the people. Nkuwadde preamble ne history wa information eno ne kulokutana ekya sigenda kujja okubalaga nti nyiize n'enkya sigenda kujja olwokutaano mumale consuming information eno mugitambuze ne buli Munnayuganda yenna waali buli Munnayuganda ategeere. Golooza lwaki embwa gye bayita Waiswa yazze nekugamba mbu twabulookinga Facebook mu Uganda n'eri abakyakozesa VPN okugikozesa lwaki. 1 Museveni TikTok bwejja olwokuba nti y'Abachina ddingana Bachina yakkiriziganye nabo nti bamuyambeko ocontaining information yonna eya national unity platform. Nga content alina okutambula weyekka ku TikTok yenna wa national platform oteekako restriction. Kati
olwokuba nti president oba atambula ne mainstream media za national platforms zikolera ku Facebook numbers ne shootinga ate gye bagamba gye baggala kati nze nadibanga Pro Max nagano ogenda ku TikTok nagenda bugenzi creating account nesigala kati bagamba information ya platform gye tuwagala etambula etya mwena temwana kitegeera ekinyizo oli katogo oba wasogobaga go batamala kyekyo nti information etambula tebagibala era bwe nayogedde ku kintu bayita DNA M7 yanyize naga omwana anjagaza kyo no TikTok mu Uganda bagisasula billions of money yensongola kitemu kyakola video ne zitambula buli wogitewa restriction account banning Facebook kujja kokoza kitu ekinene Facebook esoka na kuona TikTok yejjako bojja yensonga lwaki ba praising nnyo TikTok bakuwadde ne data mu TikTok ena million 8 subscriber mu Uganda Facebook ena 1.8 million. Are you sure? Information ejenkuwadde olwaleero enkya sigenda kujja ku Lwokutaano mu nsoyo we mu consuming information eno mugitambuze